ebintu bingi bye tuyigira ku bantu abalala naye ate buli bw'oluwa n'omuntu ennyo oba omukugu kamubukuguse ova mu kumuyigirako n'obeera ng'omumanyi nga ne bw'aba agenda okukola omanya nti oyo agenda kukolora bw'aba agenda okuseka n'omanya nti oyo agenda kuseka. Major General, obadde ne President Museveni ebbanga ddene wuuyo mu nsiko muvuddeyo mulwanye eggwanga mulinunudde biki by'ogamba nti bino bimuyigiddeko kubanga ffe tuyinza okuba tulina kifaananyi kirala bayogera eyo akusinze kinamuyigako from the word go. He has a mission and a vision. Aina yandiyagadde Uganda egende agezaako okutwaka buli omu okulaga ekkubo. Ebino byammwe omaze emyaka 10 mu magye lwaki tonafuuka general? Tubene ba general bameka mu magye ga Uganda. Mwagala tubenga Idi Amin yaga nti field marshal nga ina just one battalion. Yaina battalion ndoza 3. That was a brigade. The field marshal must command 1.5 million troops. Uganda, I mean, we are the president. Yatasobola kufuna 1.5 million people wali armed. Kubanga population is 7 million. So how can you become a field marshal? Guidance. Mutwa. Simanyi. Ngeri gyokozooti. Olwo obutawulwa mu lwaki mu luyita lw'abantu. Mu katabo kono bagiyita people's war. Singa bukatawa kujjukira Mahmud Mamdani, Professor Makerere, yagamba nti for the first time in the history of Black Africa, civilians in Uganda have shot the soldiers off the streets of Kampala. Try to ingira mu town mu Kampala muno. Tina ingira no Busega. Navako tonga kubigere. Ngabase abantu batumulaba nti nemu ngati mulaka ngaba amaje. Ngamwe mwibana bafe. Why? Because the soldiers they knew were ugly, hostile, okay, foreigners. We tried to be hostile, okay. Now we tujja kukyala omuntu tudduka. Nekaka dinoza kukyaliwo. Simanyi wakyavaawo. Nedo omuntu omukubeera kukyala omusirikale nyensyo nekimanyi. Mugana saza abasajja n'omusirikale omu. Tutupange tebali bantu. Akakati bamanyi okutambulira wamu. Everywhere. Mumanyi okutambulira wamu. Bwetuba tuli ku n'abalabira eri. Bwetuba tuli ku patrol ku mission. First of all nekirala. Omusirikale tatambula amachinga. Baba yambadde combat. Mumachingira mu kibuga muna abantu bati. Machinga kitegeeza nti olina destination. Olina flight plan. Mvudde wano ngenda Mbuya. Bwinaava Mbuya ngenda Ejini. Bwinaavayo nkomewo. Naye mwana nchi olukera n'otekamu olugwe nti kantambulemu. Oyinza okutuulaawo taxi esooka oba egende tufaayo oyingira. Ba tolina organized mu ndowooza yo. Abasirikale tutekamu tuorganized. Tetumala gatambula. Tofaawo n'otambulamu. Oba olina kyogenda okukola. Yes. Nolya taxi zaffe lwaki zimira buli zisanze ne boda. Kubanga yagala kutambulira kuki birowoozo bya mwananchi. Ayakamira wano ng'onayingira ate nviiramu awo n'asibirawo. Kati olw'okusirikala agirimu. Oba oyagala kwabika. Bwe tugamba nti kakati tulekawo stage eyo. Yes, nti bw'ovaano mugenda wano. Okay? Ayagala kutambako ewakojja. Ompiseewo wegenda ewakojja wange. Nawagenze wavudde ng'olagawa. Singa obuuza abantu nga 10 mu kkubo. Bw'otambula mu town. N'omuzaala ndala obadde olagawa. Straight, abrupt. Batunoonya abagamba gye babadde balaga. Because their mind teri organized. Natula kusaga mukono omuzaala tulagawa ne situbulira. Nti saawa kibajja kubeera wano simanyawo.
Meja General bwe mwali mu nsiko nga bw'oyogedde mwafunanga n'obudde obugamba ono akoze kino ne muteesa ne mukola meetings ne tumuwa punishment ne mumuwa ne punishment naye ebintu bye mwateesako mu nsiko olaba nga oba ebyabalwanya kati eggwanga kwe litambulira. So how many of the things we have achieved? We haven't achieved 100%, but we have achieved more than enough. Nzimanya nti buli muntu mu buzaalibwa is incumbent upon you ti njagala ndeke ensi eno nga nnungiko okusinga bwe nagisanga. Nze nekakasa mu mutima gwange nga sirina kubusabuusa kwonna nti ensi eri better than bwe twagisanga. Ekirala kye neenyumizaamu nsobola okutula naawe nga ndi uniform ne tunyumya ne tuyomba n'okuba oli n'ogenda nga ndi uniform ate n'ogenda eka ne weebaka. Simple. Because it was not there. Bwe ndaba CV y'abasirikale, the educational level, really is great. We should be proud of that. Whether you hate it or love it, you should be proud of it. Bwe ndaba nti we have grown tugenze mu system. Now we are handing over to younger ones who are more educated and more appropriate. I'm so proud. Biki ebikyagaanya okusinziira ku points 10 oba program mu Luganda kinnemye okugira okumenyaamenya? Listen, bw'obirowooza si bwe bijja. When you are planning, okay, bw'oba okola plan by'ogenda okukola waliwo extract things which are not planned for which come in. Okay? Now, bw'oba planningira Uganda twayingira mu Kampala nga tuli 17 million. Now we are 35. Twayina university emu kati ndoza ziri 50. Expectations z'abantu zaali very different. Njala nkubuuza oli obuuziza sinzi okozesa ku airtime buli mwezi oli ozibazeemu? Nali nzibazeemu. Now taata we yaziplanning account nasinza airtime mu economy gyava asomera okusomesa. Bwe mwali mu nsiko ne mutula wansi ne muwandiika enteekateeka yammwe eya points 10 ne mugamba tujja kukola kino, bwe mwatuuka ebintu si bwe mwabisanga? No, because why? Twajja nga tuli 100,000 omutwalo gumu. Ku mutwalo gumu abaali basomye twalinga 30. Abasomyeko abalina zidigiri balinga 10. Now, to take over the civil service of the whole nation, okay, we will be overwhelmed. Ekibi otalwayanguwa tetwafuna time ku preaching our gospel. Now kubanga twali running a weak economy, a weak government, 5 years. Now in 5 years, okay, to change the mindset, it will take us time. Now another thing happened. We're trying one. Our neighbors bali uncomfortable. Olwa statement eyo nti abantu ababulijjo basobola okukwata emundu nga tewali abayambyeko ne bajjako government. So our neighbors were hostile. Nga balowooza tugenda bayigiriza ki kyetukoze wano. In fact in Kenya, border taxis zaabwe zaabaako busitika. I love Museveni. They didn't love the Museveni of Uganda. They loved Museveni. Okay? Now, perception in neighborhood, what was it? A revolution can be exported. But you think that a revolution is homegrown. Kubanga condition is that one sawan. This is Kenya. You run into solve for water. Now, no about wait. Now, no about only people who lost their forces, their privileges. Wale abantu abazali mu barracks nga yewaabo katuba mispressions amaka aga depending ku basirikale. So all of them with the courage n'abakatu abakoze
ne ba blessing abaana baabwe balwanyise ki this new regime ne bajja mu power. So we have been fighting since up to now. Major General, tugenda kumulamu katono naye bwe tukomawo ogenda tubuulira gwe byolaba ebikyabalemye kubanga bwe mubanga mu celebrating emyaka gino gyonna okubanga mukyali mu buyenza twagala tumanye ebiganye biki ebikyabalemye. Okyalaba program omuntu w'abantu